Katusobola kintu kyabayita okuyimba. Nkugambye oba abatulamba bagambye nti kubeera kusinza. Oli kirabako wonna ng'omuntu ayimba kubeera kusinza. Si nsonga oba ayimbye kuki, oba ayimbye ku mwalo, oba ayimbye ku munezi, oba ayimbye ku kintu kyonna, abeera ali mu kusinza. Kati mu nsi y'omwoyo waliyo ennyimba bbiri mu nsi y'omwoyo. Teriyo nnyimba nnyingi gwe nga bw'oyinza okugamba nti waliyo olwogera ku kino, waliyo olwogera ku kiri, waliyo olwogera ku kino, waliyo olwogera ku kiri. Kakati osobola okuleeta ennyimba katugeze nga 10. Naye ng'ennyimba ezo nga buli lulimba lulina tayito yaalwo ne kye lwogerako. Naye ate mu nsi ey'omwoyo tayito tekola makulu ey'oluyimba naddala eno mu nsi ey'omubiri. Tayito y'oluyimba ku nsi kuno daseba ya ku nsi kuziba bano ab'omubiri amaaso, kuziba bano ab'oku nsi amaaso. Naye oluyimba mu nsi ey'omwoyo waliyo ennyimba bbiri. Waliyo oluyimba olw'obwakabaka bwa Katonda olusinza Katonda Katonda ensi n'eggulu mu mwoyo ne mu mazima. Nga bwe kyandikwa nti abasaanidde okunsinza mu mwoyo ne mu mazima. Kati sigamba nti abasinza Katonda nga bwe kyawandikwa nti abamusinza mu mwoyo ne mu mazima nti balisaidde eno yokka. Olwo n'abasinza Sitaani mu mwoyo ne mu mazima gaabwe. Oba amazima oba bulimba ekyo kyo. Naye nga bayita mu nnyimba zino ze beekwekamu nti bayimba ku bawala, bayimba ku balenzi, bayimba ku by'obulimi, bayimba ku ki. Kale ndowooza mu kulambulula ku kuyimba ono ntandika butandisi ono tusooke tuzingezingira awo. Then tugende kuba n'abayimbi bo kati boyogeddeko bakagujje abo bo nga bo bakiika emagombe nga instruction zonna n'okuyimba kwabwe n'ennyimba zonna zibabeera bayimba ebiragiro babijja magombe oba ennyimba n'ebigambo bye bagenda okuteeka mu nnyimba babijja magombe. Ano tusooke tugende ku abo. Expo TV to the world. Mukwano gwange nkweyanza nnyo entakiro okulaba Expo, asubscribinga weebale, asharinga okola kya ttendo. N'atanaba subscribinga kikole. Bw'obanga leero lwe tusoose tulaba tusubscribinge. Enamba zaffe ziri awo wansi. Awo omukulu ono yavaayo n'atunyumiza story y'abaamugoberera from part 1 paka ku part eyokusatu we tukyakomye. We tuzza okwongerezaako nga tutegeeza kyasisinkana omutonzi n'abaako byamulaga twayitamu lukwakwayo kubamu ku basumba betumanyi mu kibuga Kampala wano ab'amaanyi ye be yatutegeeza nti baava ku mulamwa. Ne mu mboozi ye yayogeramu abayimbi abali mu entertainment ate nga tumanyi nti entertainment contributing kinene ku Uganda cause erina numbers. So nako olwaleero azze atuwe kubamu ku bayimbi baffe betuwomberwa ennyo bagamba nti abalaba mu makomera ageewa aga Sitaani nga baliyo baweereza na biki bye bakola na buli omuvunaanyizibwa bwakuwasaganya. Nze omwana Soda subscribinga Ubuntu bakubireko enamba zaabwe zibeeranga awo wansi always. Kifo kirungi hotel ebisulo massage sauna conference halls ne garden wosobola otegekera ebintu ebirungi. Enamba zaabwe weeziri jangu owomerwe ebintu naawe otambule bulungi. Sebo nsanyusa okukulaba. Nange nsanyuse Sebo. Yesu yeebazibwe. Amiina gulumize Kristo Munazareti. Weewaawo. Bigenda bitya? Tambula mpolampola ekisa kya Katonda. Weewaawo. Abannayuganda bakulindirira twabasuubiza ntugenda kudda tubategeeze ne ku bayimbi baabwe banene ababasanyusa baliwa abakyama oba bakozesa amaanyi ga Sitaani okusinziira nga ku gwe. Soko bambulizeeko tutandikira awo wennyini. Abalaba Expo TV nsanyuse nnyo naddala okubanga mubeerako ebbanga lyonna okugoberera ebintu nga bino oba okugoberera obubaka buno obwa Katonda. Nkissaamu nnyo ekitiibwa ekyo era nsaba Omutukuvu yaba kibabalira era mbalamusizzaako mu linnya erisinga amannya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amen. Abayimbi bo balaba otya? Era bo wabasanga mu sekita ki era baani abo be walabako abatudigiza naye ng'eri birala? Ndowooza obanga nti oba otandikidde mu maaso kubanga kale tutandikire ku kitandikira kyennyini ekiwuki kubanga okuyimba
abantu engeri gye bakirabamu si bwe kiri. Okuyimba kitegeeza ekintu kirala nnyo. Kitegeeza kina meaning emu. Nti okuyimba kitegeeza kusinza. Olira. Okuyimba kitegeeza kusinza. Okuviira ddala ne mu ggulu nga Sitaani tanaba kusuulibwa ne bamalayika bye yajeema nabo. N'egganga ye oba n'ekiguruupu kye. Ye yali akulira okusinza mu ggulu ku lw'abayimbi ku Namulondo y'omuyinza w'ebintu byonna. Kati ndowooza ekigambo kye bayita okuyimba awo we kitandikira. Sitaani okusinzira mu kulungamizibwa Omwoyo Omutukuvu n'ekigambo kya Katonda, nga sinagenda nambiki Omwoyo Omutukuvu yandaga n'ebintu byengenda okunyonyola ebingi ebikwatagana n'okuyimba, nti okuyimba kutandikira awo ku Lusifa, ku Sitaani ng'ali mu ggulu, nti ekintu kye bayita okuyimba, okukuba ebivuga, wonna w'owulira nti omuyimbi kubeera kusinza. Tokitegedde kubeera kusinza. Akati mu kusinza okwo waliwo obwakabaka bwa mirundi ebiri. Oli asobola okuyimba ng'asinza Katonda yatonda ensi n'eggulu, oba nga asinza ng'aweerereza mu bwakabaka bwa Katonda. Ne babeerawo abalala sayidi endala nga bayimba era nga basinza naye nga basinza Sitaani. Kaakati okujjayo obulungi ekifaananyi kye bayita oba amakulu g'okuyimba, abantu abasinga obungi bagenda ne balowooza nti omuntu asobola okukera ku makya n'ayimba ku by'obulimi, omuntu n'akera ku makya n'ayimba ku kintu kyonna, n'ayimba oba nga bwe njogedde ku by'obulimi, n'ayimba ku muwala, n'ayimba ku mulenzi. Kati omuntu ono alaba oba awuliriza naddala nga muntu wa bulijjo jasinga ali mu nsi ey'omubiri, yayinza okuwuliranga nti oba jasiti ono kwegamba kati kimukaluubiriza okumugamba nti ate ono ali mu kuyimba oba ku by'obulimi oba ku muwala oba ku mulenzi oba ku mukwano nti ali mu kusinza. Kimukaluubiriza era kimukaluubiriza ddala. Nja kunsonyiwamu nzize nga nalumbiddwamuku engeri y'ekifuba, naye mpaguziza neŋŋamba nti nina okujja okuweereza, so tujja tutambulira mpola mpola. Nja kunsonyiwa onyumire Mukama waffe Yesu. Nti ono omuntu abeera alaba nga sodoze n'oyimba ku by'obulimi, n'oyimba ku muwala, n'oyimba ku mulenzi, nti abantu bano babateeka mu vidiyo ng'akakodyo, ebintu bye bayimbako kabanga kakodyo, naddala ku sayidi ey'abano be tuyita ab'ensi, secular music. Nti ne muno mugundi mwennyini mu kanisa oba mu bayimbi aba gospel mulimu abayimbi olwedde bennyini abayimba nga bayimba ng'abayimba gospel naye nga era mu nsi ey'omwoyo baweereza Sitaani. Katusobola kintu kye bayita okuyimba, nkugambye oba abatulaba mbagambye nti kubeera kusinza. Oli kirabako wonna ng'omuntu ayimba kubeera kusinza, si nsonga oba ayimbye ku ki, oba ayimbye ku mwalo, oba ayimbye ku mulenzi, oba ayimbye ku kintu kyonna, abeera ali mu kusinza. Kati mu nsi y'omwoyo waliyo ennyimba bbiri mu nsi y'omwoyo. Teriyo nnyimba nnyingi gwe nga bw'oyinza okugamba nti waliyo olwogera ku kino, waliyo olwogera ku kiri, waliyo olwogera ku kino, waliyo olwogera ku kiri. Akati osobola okuleeta ennyimba katugeze nga 10, naye ng'ennyimba ezo nga buli lulimba lulina tayito yaalwo ne kye lwogerako. Naye ate mu nsi ey'omwoyo tayito tekola makulu ey'oluyimba naddala eno mu nsi ey'omubiri. Tayito y'oluyimba ku nsi kuno jaseba ya ku nsi kuziba bano ab'omubiri amaaso, kuziba bano ab'oku nsi amaaso. Naye oluyimba mu nsi ey'omwoyo waliyo ennyimba bbiri. Waliyo oluyimba olw'obwakabaka bwa Katonda
olusinza Katonda atone ensi n'eggulu mu mwoyo ne mu mazima nga bwe kyandikwa nti abasaanidde okunsinza mu mwoyo ne mu mazima kati sigamba nti abasinza Katonda nga bwe kyandikwa nti abamusinza mu mwoyo ne mu mazima nti balisaidde eno yokka olwo n'abasinza sitaani mu mwoyo ne mu mazima gaabwe oba amazima oba bulimba ekyo naye nga bayita mu nnyimba zino ze beekwekamu nti bayimba ku bawala bayimba ku balenzi bayimba ku byobulimi bayimba ku ki kati mu nsi y'omwoyo waliyo ennyimba za mirundi ebiri waliyo oluyimba olusinza Katonda eyatonda ensi n'eggulu kuyita Mukama waffe Yesu Kristo n'omwoyo mutukuvu olwo oluyimba olusooka oluyimba olwokubiri lwe luyimba olubeera lusinza sitaani oba lwogera ku ki oba lwogera ku ki oba lwogera ku ki erindako Katonda si yatonda omukwano n'abagambira mugende mwagalane muzaale mwali bwenkera ku makya nenguyimba kate mba nnyimbe ku sitaani nga nnyimbe yennyini ekintu Katonda kye yatonda oba nsooke nkijjewo ekyo oba tugenda kutuuka kijjewo kuba ogambye kijje kaakati ku kyokuba nti manyi kyawandikibwa nti obutamanya tebukugisaako musango kati nkugambye oba abatulaba mbagambye nti ennyimba mu nsi y'omwoyo wali ennyimba za mirundi emeka za mirundi ebiri oba za bika bibiri oba za ngeri bbiri oluyimba olusinza Katonda tona ensi n'eggulu mu Kristo Yesu oba oluyimba olusinza sitaani mu nsi y'omwoyo teri nnyimba za laavu eteekeddwa okubanga laavu ya sitaani ng'oyimba owaana sitaani obanga oyimba owaana Katonda kati bino byano jasi ensi y'omubiri ejjudde obulimba ensi y'omubiri bulimba bwere sitaani Katonda bye yatonda n'abikkiriza tubikole sirina biyimbako sitaani yakwata obulimba n'abujjuza ensi y'omubiri ekyandikwa kituukirire nti yajja okubba okutana okuzikiriza naye ekisinga mu byonna Bayibuli egamba nti ye kitaawe w'abalimba ye taata w'abalimba era abe obanga obadde olinawo olimba soda manyi muganda wange abe mwagala nnyo atubeererawo nnyo ku kya kamera bw'obanga obadde olina oba omuntu yenna andaba oba atulaba ali ku Expo TV ng'obadde olina obulimba bwonna bw'otambula ekintu kyonna n'okozesa olulimi olulimba sitaani yakubeera emabega era Bayibuli ekirungamya bulungi nti ye kitaawe w'abalimba kati omuntu ogamba nti ye taata w'abalimba bonna kitegeeza nti ate ye abeera oba nkyogere ntya kati so mbadde ku kyokubanga mu nsi ey'omwoyo ennyimba ziri bbiri wulira eziriyo oluyimba olusinza Katonda n'oluyimba olusinza sitaani kaakati gwe ku kino kyoyogeddeko n'ogamba nti nyinza okubanga nyimbye ku kintu kyenjagala ku bintu Mukama Katonda byatonda naye nga teri extra force endi mabega nti oba nina sitaani andiyo wabula nnyimbe ku kintu Katonda kye yaluŋŋamya okukolebwa katuba tudda mu kyawandiikibwa nti obutamanya kyawandiikibwa nti obutamanya tebukugisaako musango kati waliwo kalitogole y'abantu n'essawa yakakati nga bayimbi naye nga bakyali ku leve y'obutamanya okuyimba kwabwe kiki kyekukola mu nsi ey'omwoyo wankubadde ng'oyimbye ku girlfriend wo wankubadde ng'oyimbye oluyimba lwa laavu wankubadde ng'oyimbye oluyimba nga lwa mukolo kati mu nsi ey'omwoyo buli kintu kyonna kyokola ku nsi mu nsi ey'omwoyo obaako obwakabaka bw'okolera Tereze wa Katonda yayagala kimu kuyimbira ye yekka ebyo osokubanga okola ekintu kyonna ng'ovudde ne ku ky'okuyimba n'ebyokuyimba osokubanga okola ekintu naye nga buli kintu kyonna omuntu kyakola ku nsi mu nsi ey'omwoyo kibaako nnyini kyo oba kibaako obwakabaka mwe kigenda nti obwakabaka bwa Katonda nti obwakabaka bwa sitaani kati ennyimba zino kijja kitya okubanga ne bw'oyimba ku kintu kyo kyonna nga mu nsi eyo mwe kituuka osinza sitaani obanga kituuka oluyimba lwolutuuka ng'olwedde direct nga tusinza sitaani ng'ate gwe wano oyimbye oyogera ku muwala oyimbye ku kintu kyo kyonna ky'owulira nti okuyimba kuno nga bwe mbagambye oba nga nkugambye nti kulina meaning emu mu nsi ey'omwoyo nti kusinza kaakati buli kintu kyonna kyokola
ng'ekigenderwa ekiri mu mutima gwo kakubeere kuyimba kakubeere kintu kirala kyonna nga ekigenderwa ekiri mu mutima gwo si kya Bwakatonda. Ekigenderwa ekiri mu mutima gwo si kya Bwakatonda, ekintu obeera okikoledde Sitaani. Kati okuyimba omuntu ayinza okujja kangeze n'ayimba ku muwala. Omanyi gundi abayimbi balina ebigambo ebibateeka mu nnyimba olw'okuba nti ebiseera ebisinga temubiwa budde kubigoberera oba nakufuna kuwuliriza miiningi zaabyo, kuwulira buzibwa bwabyo. Naye kati waliwo ebigambo ebimu nga byo direct bigambo bisinza Katonda yatonese oba nga bigambo byo byakusinza. Oba ntegerekese bulungi nga bigambo byakusinza nga wonna we birabikira bigambo byakusinza. Ojja wegendereze nnyo nti abayimbi bano abayimba oba ennyimba ezaalaavu ebigambo byonna bye bateeka mu nnyimba zaabwe biraga nti oba kye tuyinza oyita okuwaana byonna kumpi bye bikozesebwa eno oba mu kkanisa oba mu bwakabaka bwa Katonda okusinza Katonda atonda ensi n'eggulu. Akati nti bo omuntu ono ali mu butamanya oluyimba luno bw'oluyimba n'ogenda ng'oluyimbi olina ekigendererwa ekikyo ng'omuntu newankubadde ng'oba tomanyi kati eri mu nsi ey'omwoyo nti w'otandikira bw'oti okulowooza ku luyimba olwo oba lw'ogenda okuyimba ogenda kulimbira mwagalwawo oba ogenda kuyimba ku kintu kyonna oba ogenda kuyimba ku kiri ebirowoozo ebitandika mu mutima gwo n'ebigendererwa mu mutima gwo lwaki oyiyo oluyimba olwo toliyiya wekka. Kakati nti eno mu bwakabaka bwa Katonda omwe mutukuvu yakuluŋŋamya n'akuwa oluyimba oba mu mutima gwo oba n'akuluŋŋamya n'owandika oluyimba nga lusinza Katonda yakuluŋŋamya mu bintu by'obwa Katonda byonna yakuluŋŋamya. Akati tuba kitegerekese bulungi nti oluyimba luno olwalaavu wandegerekese bulungi nti okuyimba nga oyimba laavu oyimbira ku muwala oba oyimba ku mulenzi oba oyimba ku ki oba toyimbira Katonda. Wandegerekese bulungi ate Omwoyo Mutukuvu yaluŋŋamya ku byokka ebikwatagana n'obwakabaka bwa Katonda oba kuyimba oba kukola ki ku bikwatagana n'obwakabaka bwa Katonda era ne Katonda ng'ekitiibwa n'ettendo bidde eri Katonda. Kaakati bw'osuka ku kino omutukuvu kyalungamirizamu nti oba oluyimba lwa kusinza Katonda oba oluyimba lwa kutendereza oba lwa kwebaza oba luwa bujulizi Mukama byakuyisizaamu n'ojja n'odda eno n'ogaa nti oba nyimbira muwala oba nyimbira mulenzi ne bw'oba nga obadde ku leve eya wansi nga wakatandika okuwambibwa Sitaani nga tomanyi ebigendererwa n'ebirowoozo n'amagezi n'okuyiiya n'ebigambo byogenda okussa mu luyimba olwo ziddayimooni mu nsi ey'omwoyo ze zikuwa ebigambo ebyo. Kati mu bufunze bonna abayimba nga tebayimba nnyimba za Katonda ba Sitaani. Abayimba nga tebayimba nnyimba za bakabaka ba Katonda kati ekyo kiri obvious nawe kizibu. Bayimba tebayimba nnyimba za bakabaka ba Katonda kati bayimba za baweereza Sitaani. Waliwo kali tugweza mirundi ng'ebiri oba esatu waliwo abantu abamu ng'aweereza Sitaani ng'akimanyi nti aweereza Sitaani. Waliwo abantu abalala ng'aweereza Sitaani mu butamanya. Ne wabeerawo abantu abalala ng'aweereza Sitaani nga takyagala naye nga yawambibwa. Bantu ba mirundi esatu. Kaakati ndowooza awo tuveewo tugende ku level ey'abano tugende ku level ey'abano olwedde bamanyi kye balimu nga batambuza omulimu nga bakimanyi bulungi kye balimu ne gwe basinza bamumanyi nga bo tebaligamba nti ate simanyi kino nti ate simanyi nayimbye ku mulenzi nayimbye ku abo buli kyonna kye bakola babeera basinza. Kati abo bo ndowooza tujja badako mu maaso kakadde bekana bakatusobozeseza ku bana abayimba nga tebamanyi. Era njagala okugamba ndowooza oba omuntu yenna nga olina ekitone oba kyakuyimba naddala ekyokuyimba waye topiki yaffe y'olunaku olwaleero okuyimba nga olina ekitone ekyokuyimba nandisabye nga tona bagenda nnyo wala nakyo oyinza okuba nga obadde oyimbayimbamu awo oba olina vision y'amaanyi eri talenti yo badde nsaba bw'oba tonalokoka okkirize Mukama waffe Yesu Kristo ojja oyimbire eno mu bwakabaka bwa Katonda ng'osinza Katonda kubanga eno gy'ogenda
otandika nga alaba nti oyimbe ennyimba za laavu kati kansuke nkubuzeko soda omuntu gwe singa obanga katugeze ng'obadde muyimbi n'otandika n'oyimba ekirooto kyolowooza kiba kyakuyimba n'abaani tuyimbira abantu nga oyinza okugamba nti esaaka kati tuli mu kuweereza Mukama naye goolo yaffe okubanga bwe tuva mu mubiri tugende tuwummule mu bwakabaka bwa Katonda tuyingire mu bulamu obutaggwaawo emirembe n'emirembe kakati noono omuntu aba ne talenti ku sayidi eno oba nti nyimba za laavu oba zaaki kwegamba ez'ensi za sitaani omanyi bazitazanze naye za sitaani ez'eno sayidi eno ezitali za bwakabaka bwa Katonda nti naye aba n'okuyaaya n'okuli mu mutima gwe kuba muli waggulu alina be yeegomba kwekulaakulana kwe lwe lugendo lwalimu lwakubadde nga atandise ayimba oba alina gwayimbako ng'ali ku reality nti nyimbira mwagalwa wange oba anyimba ku by'obulimi oba anyimba ku kino naye olwedda alina ekkubo lyakoze eki lyatunuddemu ate lirimu abalirimu ono amuli wano gwakolera atuukeko akole kolabo naye era kimusanyu ekisinga okuba nti kisobola okuleeta essanyu gy'ali kwe kuwulira nti oba katugeze nga akoze nga vidiyo muyimbi kati nga bano Abamerika ba Lil Wayne ba Chris Brown ba Rihanna ba Beyonce mwabo ne muvaayo omu n'agamba nti njagadde oluyimba lwoba nkwagadde oyimba bulungi jangu tukole kolabo jangu tuyimbe ffenna liribeera essanyu lye oba bwe kubeeranga obuwanguzi bwe akakitegeeza nti okitegere bulungi nti bw'akwata ali nekkubo jasaba akyali ku ddaala etto erya wansi olwedde ekkubo ly'abaalimu ne bano bonna abali waggulu bonna nga bayimba bonna okusiiza sitaani ne byambyoni byonna otegedde nti ekkubo ly'abaalimu lyabaatandisa nakubadde nga abakyali ku ddaala erya wansi kati omuyimbi ono bw'atandikiriza mpola najja nga ayimba atandika okufuna ennyonta ey'okulaakulanya ekyo bwe lwafuna ennyonta eyo ajja yeeyunga kuba n'abakisookamu abamuli waggulu ne bajja nga bakwatagana kwe kubanga okulaakulana kwe najja nga bakwatagana eyali ayimba laavu atuuka ekiseera kati nga bano kye bakolera ddala nga bamuinishetinze nga naye kyakolera ddala kwe kuba nkulaakulana by the way omuyimbi olunaku lwafuuka ow'amaanyi oba nkiyite ntya wano omuyimbi gwe bagamba nti ono avuddeyo lwasamba akajje ebiseera ebisinga lwe lunaku lwategeera okuyimba oba abayimba babeera basinzaani omuyimbi olunaku lwategeera bulijjo kwegamba bulijjo abayimba basinzaani oba babeera bawaanaani lwe lunaku lwasamba akajje kwegalo bayita ogamba nti asambye akajje amanyikiddwa ayatiikiriddwa nti kati oluyimba lutambudde ate oluyimba lwonna olukuba hiiti mu physical world oba mu nsi ey'omubiri luba lwasoose kuba hiiti mu nsi ey'omwoyo naddala ekizikiza nga muyimbi wa sayidi eno ya setaani oluyimba lwonna gwe ku nnyimba zonna ne kaakati n'oboga nti waliwo lwafulumye kwekasobolera nti hiiti lwakubye kitegeeza nti omuntu oyo kuba nti obubaka obwo butambula bwa busaasaanye siba kitegeeza nti zidayimooni zaasiimye oba ziri mu kujaguza okutambuza obubaka obwo kitegeeza nti waliwo obubaka obutambulira mu luyimba olwo kati sitaani n'alupushinga aba yasiimye ono yayimbye n'omulimu gwe yakoze ne zidayimooni okupushinga oluyimba olwo luba lulina obubaka bwe lutambuza nti lusaasaane mu bantu bangi okutambuza message nti buli muyimbi yenna oluyimba lw'abayimba abaako message gy'atambuza mu nsi y'omwoyo oba abaako obubaka bw'atambuza mu nsi ey'omwoyo kale ndowooza mu kulambulula kuyimba ono ntandika butandisi ono tusooke tuzingezingira awo then tugende kuba n'abayimbi bo kati boyogeddeko bakagujje abo bo nga bo bakiika emagombe nga instruction zonna n'okuyimba kwabwe n'ennyimba zonna zibabeera bayimba
ebiragiro babijja Magombe oba ennyimba n'ebigambo byagenda okuteeka mu nnyimba babijja Magombe. Ano za tusoke tugende kwabo. Mpulira. Omuyimbi bw'ava mu eno step yonna ene ya wansi mu butamanya mu kuyimbira kino mu kuyimbira kino n'atuuka wali we tugambye nti asambye akajji awo kwe bayita okuconnectinga ne bano ba agent abakulu abaludde mu kintu. Kati bw'amaliza okuconnectinga nabo basooka ne bamukwata mpola mpola. Ne bamukwata mpola mpola kuba bamupya nga takimanyi ng'alina endowooza nga naawe gy'obadde nayo oba nga abatulaba gye bayinza okuba nga babadde nayo banga balina nti omuyimbi abeera ayimba ku kintu ky'ayagala oba ayimba ku kintu kyonna kyawulira nti njagala kuyimbako. Kati batandika okumukwata empola mpola ng'abayingiddemu okumutegeeza nti munange okuyimba kwolaba kwe tuyimba n'ettutumu n'essanyu ly'otulaba nga tuyimba n'ebivulo bye tutegeka si kusanyusa busanyusa bantu. Tulina gwe tukolera, tulina atuwa amaanyi, tulina gye tulipootinga, tulina gye tujjalanka nti kati omwaka guno kubye ennyimba meka ziwambye abantu bameka. Waliwo omuvuka wano mabega yali akakuba oluyimba awo nga lwakuwemula nnyo lwatambula nnyo nnyo awo oluyimba lwatambula nnyo nnyo naye kati nga era n'alinnya eddaala n'ayimusibwa n'afuna ssente n'atambula mu bantu wonna naye yaga nabanga wonna alaga nti kati ayimusiddwa kitegeeza nti Jezebeli omusambo gw'obwenzi oluyimba luno oluyimba luno luba lugukolera mu nsi ey'omwoyo nti wakoma okuwulira oluyimba luno lw'obwenzi biki nga luwemula lumu ebigambo ebiwemula lumu ebigambo ebiwemula lubaako amafuta ag'okwaka nti ono awulira ekyo kino kyangu okumuyingira nti agulawo emmeeme ye n'asaayo okwagala eri oluyimba olwo n'obuwemu obuli mu luyimba olwo omwoyo guno ne guyingira. Akati abayimbi bano ono bw'amala okuva eno be bayita ba upcoming n'ayingira mu bano abanene abaluddewo batandika okumunyonyola mpola mpola bamugamba nno obadde oli eyo omanyi babayita twabera nga twayitanga bafala nti obadde fala nga oli eyo kati oyawuddwa olondeddwa nga bwe tuyinza okuba nga omuntu yakalokoka abulira nje naye nga tanategeera oba kumanya nti banaye Katonda wa jasi nga yakalokoka alimu ebbugumwe naye n'otuka kati nga Mukama n'akuyita n'ayogera naawe n'omutegeera naye agenda omumpeereza n'omumanya Katonda nti mpeereza Katonda gwe mmanyi. Kati ne bali bwe kiri ku sayidi yaabwe nti ono bw'avaayo eno bamutuuza ne bamugamba nno tulina gwe tusinza. Baani abo bonzizawo bonzijawo bonziza eri bonzija baani abo bw'oyagala kuwabula olijjo oti nonneetoolooza mentioninga amannya gaabwe. Ndowooza nga sinaba ku mentioninga amannya gaabwe kubanga kino mbadde nkikwatidde wamu ku ba agent ba Stan naddala bali mu industry y'okuyimba mu nsi yonna tebe batyo bakola. Bwe bamala okuyingiza omuvubuka ono aba alina okugenda Magombe akiike asinkane gwe basinza owulira aba alina okugenda Magombe akiike asinkane gwe basinza. Kati abamu waliwo abamu abakoma ku step emu n'amanya gwasinza ne gwaweereza n'amumanya nti bwe mba nnyimba kubanga anyimbi obanga nga anyimbi oluyimba lwonna mbeera nsinza Stan n'akimanya kuba bakimunyonyola naye n'agaana official okumuweereza pa mirundi ebiri era abo bo tebatera kugenda wala n'okuyimba kwabwe kukoma wano tekutera nnyo kweyongerayo gamba nti ayatiikirire nnyo afuke w'amannyo beba osanga nga emyaka gyonna ali awo tavaayo alinga yakona teyakona ali awo kati abo aba yategeera gwasi okuyimba kiki ekitegeeza nti bw'oba oyimba obeera osinza Stan naye ate n'abanga takkiriza kumuwa mwoyo gwe kumuweereza. Kakati bwe kiggwa obaona awaddeyo omwoyo gwe oba ategedde gwasinza n'asigala ng'akola ekyo olwedde kibanga kyekimu naye ono aba wanjawulomukko ono awaddeyo omwoyo gwe kubanga oyo yabakiika ne Magombe. Kati ku kyabayimbi abamu
ndoza sijaga oba amanya kubana ayogera ameka kuba kati abayimbi bonna abasinga obungi abayimbi bonna basaba nendozo mu mtukuvu kwiranga anungamya obuta tulamanya manya gawe kiryawo mu kamera wano kubanga abantu bano bambi nti bawambibwa sitaani mu butamanya kati ebisale bisinga bwa olusi bwalaba video ngeno noyatula erinnya lyo olusi mu kamera nenja kwogerako mu bategeere kusizo bakozimu ku nyimba zaabwe ebimbi batambula mu bakola amusobola okutegeera nti ye gundi naye olusi erinnya ndowooza tuyinza okugaleka olw'abantu bano nti olwedde ali eri kati bwawuliranga eno olugamba nti gundi erinnya bwe liti awetera sitaani ali magombe omwoyo gwe guli mukomera ayinza okulaba ayinza okwambazibwa obusungu mule yandikomyewo be yandigaye nti wano waliwo ekisakanzije nawiranga oba aswadde nayambala omwoyo gw'obusungu ng'alaba tulinga abamuteeka mu musana okwawukanako ate ne bano nti basumba biki kubanga yaba omwe mutukuvu abo amazima bagamanyi so kati ku kyabayimbi bangi nnyo naddala ku kyokubanga oli amanyikiddwa nage teri muyimbi amanyikiddwa ng'osogamba nti ng'asooka oyita alinoga nti oyo gundi oba n'omulaba ku TV noga nti oyo gundi nga tamanya ani gwaweereza oba nga tamanya ani gwasinza naye abamu ku bayimbi abo kati nga wano e Uganda tulinawo omuyimbi oyerere olwedde namusanga n'abalala bangi nnyo ewa sitaani baile nakyewuunya nnyo kubanga ku nsi kuno oba be bantu be basinga okwegomba olaba omuyimbi yeeyagala avuga emmoloka gyayagala akola buli kintu kyonna wayagala wagenda sente alina kati kwegamba kisikiriza n'owiranga kwegamba kiku naddamu bavubuka mulembe omuto kisikiriza oli n'owiranga akyegombye nnyo naye nakyewuunya nnyo omwatu okubanga buli muyimbi yenna gwolaba ow'amaanyi oba gomanyi nti yavaayo nayatiikirira omwoyo gwe mu nsi ey'omwoyo guli mukomera kati kyanewunyisa nnyo nabe nabasanga kyanewunyisa nnyo neŋŋamba abantu betuyita ab'amaanyi ku nsi betuyita ab'ettutumu betuyita kwegamba bali obulungi kati kusanga omuntu ali mu kkomera ate nga ku nsigo weegomba naye ng'ate nga mu reality ali mu kkomera naye nga ku nsi ye muntu gwe weegomba abamu ku bayimbi abo mulimu omuyimbi atanye n'okufulumya obutambi ng'akuma ebyoto ewaka muyimbi ayimba nyimba zino ez'amaloboozi amakakamu oyo y'omu gwe natandikirako okulaba ng'ali mu kkomera n'abaddako awo bonna bangi nnyo waliwo n'omuyimbi era aluddewo nnyo mu indasitule ya Uganda abasinga bamumanyi aluddewo nnyo ayimbidde emyaka mingi nnyo lwazisuka nga 2 yali nga 25 be bamu kubategeka zisho nga beebaza kubanga bayita abantu kubajagulizaako kubanga baludde mu indasitule y'okuyimba kwegamba bebaba abo bone mu nsi ey'omwoyo kwegamba babaako eddaala lye baliko eryawukane ne bano abato abaakajja abayimbi abalala bangi nnyo kati mulimu n'omuyimbi omu yakuzibwa eddaala n'akyusibwa yali mbyokuyimba n'addako mu department endala gyesigenda kwogera naye era omulimu gusigala gwe gumu nankubadde ng'asobola okukyusa department oba n'ava mu byokuyimba n'adda mu kino oba n'avayo n'adda eri naye omulimu gusigala gwe gumu gwa kutambuza missoni ez'okuweereza sitaani n'ebigendero by'okubanga abantu bonna baziyizibwa okutegeera Katonda oba okudda eri Katonda bonna basobola okubanga bagwera mu geyeena. Abayimbi omulala bonna abayimbi omuyimbi ono gwe njogeddeko aludde nnyo music industry ya Uganda abasinga obungi bonna nga bayise mu ye oba kugamba nti bwakwata kugamba nti akutte ku mukono katenza obanga oyina oba muganda wo oba brother wo nga muyimbi n'owulira nti omuyimbi gundi yamukutte ku mukono kati bw'owulira nti yamukutte ku mukono golowooza nti yamuyambye
agenda kwatikirira agenda kuyimbira agenda kumanyika naye nga okugwama nti amukutteko ku mukono segeza yamuinitiatinze yamuyingiza katali kyobula nti bano abayimbi abasinga okubanga bayingiza kitono obanga balina abayimbi batono emabega y'emigongo gyabwe bebayingiza ba music industry abantu nga babakyaba bagamba nti omuyimbi gundi oyimbidde emyaka 15 tolina muyimbi enago wali olese mugundi atoya oyo yandibanga yaba kwegamba n'omutima ogulemerako gamba nti ze wadde kino nakigwamu nesaga nti yingize mwani omulala naye omuyimbi gosanga muyimbi nga alina abayimbi 30 emabega bayingiza oba baleese baga nti gundi yamuleeta manya nti abo bona yabenisheeti nga yabawunga yabaleeta n'abalagira ne baba nga batunda emyoyo gyabwe nga bagiwa eri sitaani. Gundi section endala ku bayimbi bano nti abayimbi bano ebiseera ebisinga bawangalira mu kye bayita ensi ey'omwoyo. Abayimbi bano era nga ekanisa ebiseera by'enkomerero omwe mutuvu nga batuwadde ekisa enteekateeka weeziri nnyo era kikyagenda ddala mu maaso okubanga omuyimbi yenna oba musamize oba muntu yenna nga yatunda omwegwe ku lwa bugagga n'agutunda eri sitaani enteekateeka weeziri era zaawedde dda ne maaso kawandooza nga tumaliriza nja kuddamu bawe namba yange y'essimu okubanga omuntu yenna yatunda omwoyo gwe eri sitaani nga yagutunda ne gugenda ng'alina chance singa abanga mukama amuterewudde ekisa kyo weekiri mukama gyaba baterewo ekisa nti akaseera ko omuntu oyo kaanaabanga ali mu nsi ey'omubiri kubanga nkugambye nti ebiseera ebisinga bawangalira mu nsi ey'omwoyo newankubadde nga oyinza okumulaba nga atambula nomulaba nga avuga emmoloka kyova abasinga obungi tebalabika kizibu nnyo omulaba ekintu kye bayita serebu naddala kuba kusaidi eri bayimbi biki jente basitaani tebalabika kati gwe okulaba nga talabika olowooza oba nkyogere ntya abasinga balowooza nti oba babeerawa yekweka nti muntu wanjawulo mu community talina kola necessary appearance naye waliwo gye babeera kaseera ke babeera babuze wano waliwo ensi gye babeeramu gye bayita ensi ey'omwoyo. Abayimbi abo asooka eyo mu makalina gaabwe gye bababeera mu bikomero eyo asooka okuyingira mu nnyumba n'amalamu wiiki nnamba nga yeesibiddemu mu kisenge n'agamba asikaali tewaba omuntu yenna ajja wano n'abuuza mugamba nti wendi oba ne mugamba nti wendi n'ayingira mu nnyumba ne wiikisi 2 bazimala ayingira mu nnyumba n'ayingira neyegaliramu nga talya tanywa ng'omubiri weguli awo n'amala wiikisi nga 2 oba wiiki emu ng'ali mu nsi ey'omwoyo. Ebintu byabe bisinga obungi byonna babikola mu nsi ey'omwoyo. Export TV to the world.